Bukyanga mwagala ebyonoonese ebya Muna ne Derrick byo bigaanyi okubeera nga byonooneka. Ssaawa zino eno wenjogerera bataka mu ggwanga erya Uganda. Amanya eddoboozi bamutemu SMX representing straight out SMX Media n'ebazanyi ba SMX Media Kings and Queens. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mwanzikirizaamu ne musubscribe ngano ku SMX Media mbeere nga nze abawa legit information. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Naawe tanaba kubeera ng'otwegattako tusobola okutwegattako ng'osubscribe ngano ku SMX Media. Information yonna egenda beera ng'esookera ku ggwe. N'ekyokubiri nkujjukiza mbu olunaku olw'enkya nga lumu November lwe tugenda okubeera nga tuggulawo officially WhatsApp group ya SMX Media Kingdom oba ba SMX Media Kings and Queens mwe bagenda okubeera nga bajoininga mutandika okubeera nga tukyatinga na buli kimu. Gwe nawe nayagala okubeera ng'otwegattako still soko subscribing wano ku SMX Media then oluvannyuma jabbeera nga nsobola okugatta oba nga mpestinga linki wano eno egenda okuyingiza mu WhatsApp group gye tugenda okubeera nga tukola olunaku olw'enkya 1st November lwegenda okubeera nga eggulibwawo. Tutambula ne bannaffe aba Peleska Accessories and Spare Parts basangibwawo ekireka opposite Centenary Bank. Bo bagamba munira mukwano gwange emmotoka tekufuukira kizibu nga bowe bali bagenda bera bakuyama mu nsonga zonna ez'emmotoka. Oyagala pimpinga mmotoka, oyagala kudecoratinga mmotoka, oyagala kanika mmotoka, oyagala giteekako langi gitintinga, byonna byonna babikola ku Peleska Accessories and Spare Parts basangibwawo ekireka opposite Centenary Bank. Otuuka ngo bakubira ku namba zaabwe ez'essimu. Munnange tubadde tukyali ku Derrick ne Muna. Amawulire nze kennyini navaayo nekolera story. Mumanyi bulungi oluusi muyinza ogamba SMX naye gogwa side ki nedda. Nze SMX sibira na side ekintu nga we kizze fe wanene ku SMX Media tukikola tetwongerako tetuteeka mu sudi waffe as long as nga tulina obukakafu kwekyo kyetwogerako. Nga we nkugamba olunaku olwaliro Muna ne Derrick bakomyewo mu ggwanga erya Uganda n'ebifaananyi n'emikulaga nga bali ku airport bali mu kubeera nga bayingira mu ggwanga erya Uganda ekyo bayita okubeera legit oba okubeera ne information. So gye buvuddeko olunaku lumu oba emabega nakuzanyira story eraga Muna ne Derrick baawukanye neera okusinziira katami ke nakupuleyingiramu eyo story akamukwano gwange yali atottola details na lwaki baawukanye ye n'awa n'ensonga ze lwaki baawukanye mbu ate nga si yeyeka wabula abantu bangi nnyo ku TikTok. Manyi TikTok eyo ya tabbo bantu bangi nnyo ku TikTok bonna ba final obanga bamaze okubeera nga bakisayiningako nga basiirinze ne envelope ne bagigira kwegamba buli kimu ne bakikiriyalinga ng'oyinza ogamba be Muna ne Derrick bo nga bagambe Muna ne Derrick baawukanye olw'ensonga wali wayiseewo ennaku eziwerako nga Muna ne Derrick tebali mu kubeera nga bapostinga video n'emu ate nga neyalinga esembyeyo nga Derrick yagikola yekka. Naye kyasinga okutabula abantu bonna otuuka okumaliriza nga bagamba Muna ne Derrick baawukanye oba abakyawaganye kwe kubeera nti nera Derrick yagenda n'akyusa social media platforms ze oba handles ze ezisinga n'azijja mu Derrick wa Muna n'aziteeka mu Derrick wa radio. Awo ke kasparkinga off omuliro gonna ogwali ku TikTok gye mumanyi obulungi buli omu n'ayogera kyamanyi olaba akyusiza amanya baawukanye akaana kabendi yakalya ze ne mbagamba bannange akaana kalungi okkalya obuli bannange nengezaako bawolerezaawo bambika Muna okubeera nene bayogera bingi Derrick mu bia afera abaana sente mwagenda bafunira emirimu eno watuuke n'abaana abendi bakosa ebigambo byali bingi ne wogenda mu comments mweziri nyingi abantu baagala nnyo ebyonoonesa abangi ne banyumirwa ne basanyuka ne bakuba mu ngalo naye nga ne wokuba mu ngalo Muna togenda mufuna Muna wa Derrick kati ne Derrick ne wamuleka oba Muna n'alekawo Derrick nga ogwobera mukyala Derrick togenda mufuna tisi Derrick ajja funayo omukyala omulala atali gwe asinza okubeera nga asanyukira okwawukana kwabwe ali nawe omusajja nga ne wonoosanyuka ennyo n'ogamba ye Baliose Muna kasaba kaleseewo nawe kenyini nga togenda kafuna nga Muna kajja kugenda kefunira omuntu obanga SMX kisoboka nga Muna asobola okugenda nefuniramu omuntu nga SMX ne tutandika naffe otandika okukola zi TikTok kisoboka naye ate nga tafunye gwe asinza okubeera nga asanyukira break up zaabwe fe wano ku SMX Media tunyumirwa nnyo abantu abali mu mukwano okulaba abantu nga bali mu kubeera nga baawukana oba bali mu kubeera nga bali mu nnaku. So Muna ne Derrick finally bagamba batuuse mu ggwanga erya Uganda. Ngenda fuba nga wensobola ngenda gezaako nga wensobola ngenda kosa platforms zange zonna ne connections ennina ndabe nga Derrick ne Muna jabba funako
tubaweeko exclusive interview tulabe exactly ki ekigenda mu maaso mu bulamu bwabwe. Njagala exclusive interview naye nga njagala kwabo ababiri, sijagala kw'omu ku Derrick. Kale nagwe n'abansoose ofuna naye nandibafunye nga bali babiri. Sooke tunalayitinga ensonga oba sooke tukkaanye ensonga tuzitekaatirize, tubabuuza akana n'akataano tulabe wa gye binaggwera ku Muna ne Derrick ensonga bazituusizaawa, obufumbo bwo bwalaali oba bikoma ku TikTok ngeno mu relationship. Omanyi abasinga bwe batwe bagamba nti g'osuubira waliwo ekiyinza okugenda mu maaso ku TikTok nga buli kye mukola mukiteekayo ku TikTok, relationship yammwe ng'etambulira ku TikTok, mutafuna likes nnyingi ng'olwo omukwano gusasise. Nedda. Byonna byonna ebyo ebibuuzo tujja beera tubiddamu nga nsisinkanye Derrick ne Muna Kasawo babeera nga bwe bali mu ggwanga erya Uganda. Omanyi osooka n'obawamu ka breezer, yes, ngenda sooka mbalekemuko weeks nga ziizo 2-3, then after that ngenda beera nga ngezaako okubeera nga mbanoonya ffe tubafuneko exclusive interview ng'ebbugumu likendedde obanga abantu bonna bonna bamaze okubaggwa amaddu, ffe tufune exclusive interview nga yeeyo yennyini egwanidde wano ku SMX Media. Amanya n'eddoboozi sigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media. Obeera yagadde story yange gye nkoze bambi kusaba subscribing wano ku SMX Media. Ffe tuba ne stories zaffe buli lunaku buli ssaawa. Story wegirawe tugikolera naye ng'ekisinga okubeera ekikulu wano ku SMX Media nti ffe tukonvertinga stories zaffe ne zibeera nga ziwewuka data waleme kubeera nga agenda mungi. Gw'ayagala data wo ng'omuvaluwinga nga toyagala data kubeera nga wakamuteekako n'oteekako wa 10 ng'osobola olabamu stories zo eziwera 3 oba 4. Subscribing wano ku SMX Media so that ffe stories zaffe tuzikonvertinga data waleme kubeera nga agenda mungi. Neera mbajjukiza olunaku olw'enkya nga 1 November lwe tugenda okubeera nga tutandika WhatsApp group yaffe eya SMX Media Kings and Queens sobole okubeera nga tu interacting oba nga tweyongera okumanyagana ffenneeyo. Amani ndowooza sigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media. I sign out.